Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Biikira Maaliya gy'ateesammula, Ayi Maria Kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kye ndekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Kusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma nzibiranga omuddu wo owuwo ku bubwo. Mu nnyonyi yaffe eya wiiki eno, totunula mabega, tunula mu maaso. Totunula mabega, tunula mu maaso. Ennyonyi yaffe eya wiiki eno. Nsanyuka nnyo era kinkwatako bwe nsoma magazines oba ne mpuliriza abantu ab'enjawulo nga boogera ebyama by'ebyo bye batuuseeko, olumu obugagga bwabwe, enkulaakulana zaabwe, naawe batuuse ebyama ebyo. Binnyumira okusoma n'okuwuliriza. Olina akugamba nti ekyama kyange kukutuuka wano wentuuse kye kino oba kiri. Omusajja ow'ebyafaayo Pawulo omutume eyawandiika kumpi 3/4 eby'endagaano empya mu kitabo ekitukuvu naye yagabana ekyama kye naffe. Yagamba Filipi, baluwa gye yawandiikira Filipi omutwe ogwokusatu, nti abooluganda, nze ekintu ekimu kye nkola era nga ky'ekyama kyange kwe kwerabira eby'emabega ne nduubirira ebiri mu maaso. Okwerabira eby'emabega ne nduubirira ebiri mu maaso kye kyama kye ye nga Pawulo. Pawulo yakimanya bulungi nnyo nti bw'aba atunudde emabega tasobola kugenda mu maaso. Kye yali ategeeza kyali nti, nkimanyi ensobi nazikola, natomera, nabisobya, naye ebyo bye nakola sigenda kubyetikka, ensobi ze nakola sigenda kuzeetikka. Ebyannema byannema, nkimanyi, naye sigenda kwesiba ku ekyo. Yes, byagaana naye sigenda kubyesibako. Muli yamatira nti ekigenda okumuyamba kiri kimu, butatunula mabega. That's all. So friends, there is a reason why the past feels so heavy. It's not meant to be carried forward. You've already walked through things most people wouldn't have survived, and yet you're here standing. You've already walked through things most people wouldn't have survived, and yet here you are still standing. That's what matters. What is next isn't behind you. What is next isn't behind you. Bino byonna ensonga enkulu eri emu. Totunula mabega, va ku by'emabega, tunula mu maaso. Ojja kugwira bwerere eddalu, ojja kunyiigira buli kiramu, ojja kufuna blood pressure, omunnyo gulinnye, sukaali alinnye n'obutungulu byonna bijja kulinnya. Ate obuzibu olumu tebuli ku ggwe wekka ng'omuntu, buli ne ku bantu abakyamu abakwetoolodde. Waliwo abantu bambi abalwana era abasalawo bate eby'emabega babiviireko ddala bagende mu maaso, naye nga beetooloddwa abantu ababajjukiza ebyayita byabwe buli kaseera. Amujjukiza gundi bwe yatemwagala, gundi manyi yamukyawa, bye bamukola egindi byebise bitabo byagaana, manyi abwagezaako nga bo gwe gwabwe gwa kuzza mabega, kujjukiza byafaayo ebyo byayita. Bano bakuyamba buyambi kukuumira mu busungu na butasonyiwa. But guys, there are those people who are fond of reminding us of who we used to be. Guys, we must learn to change our circles. Waliwo abantu nga tebasaanidde kubeera kumpi naawe, butwa gy'oli.
Omukama bw'agamba mu Isaaya 43 nti temutunuulira byadde ebyaliwo mu mirembe egiyise, nti era kati mutunule ŋŋenda kukolawo ekijja, ekyo kye yali ategeeza. Okulwana okugamba abaana be nti temutunuulira byadda byayita, yali ayina kyayagala okubataasa n'okubajja mu mitwe. Omukama amanyi bulungi obuzito bw'ebyayita byaffe. He knows very well how heavy our past is. Tayagala bitumalire budde, tayagala tubimalireko budde ebyayita byaffe. Tetuyina kye tusobola kubikolako, okubikyusaako, okuggyako okutujjuza obutwa, obusungu, obutasonyiwa, okutulemeza awo. Bijja kutulemesa bulemesa kutuuka ku ntuuko zaffe munnange. That's why the rear view mirror is small and the windshield is big. Just because one is not meant to keep looking back. The rear view mirror is small and the windshield is big. Just because one is not meant to keep looking behind. Bannange, obulamu kasita otandika okubutambuliza mu njogera za singa nakola bwenti, singa nali bwenti, singa nasoma kino, kale singa nawasa gundi, singa nazaalibwa gundi egindi, singa nalina nnyashi, singa manya nali muwanvu, singa. Oh my God. Ebintu ebyo ebyayita oba by'otaakola, bw'otandika okubyesibako, kyangu nnyo okukusibira awo n'oteeyongerayo, okutta enkolaganayo n'abantu abalala, okunafuya, okulemesa okwekkiririzaamu n'okukufiiriza ky'okutte mu ngalo. Olina omukyala ewaka ojuliza x. Biri byayita byaggwa. Guys, let's move on. You can't do anything about your past, but you can do something about your future. Olw'ensonga eyo, nzikiriziganye ne Pawulo ku nsonga eyo. Eby'emabega tubite, twesonyiwe, tugende mu maaso. Ate n'ekisinga okuŋŋumya ky'ekyokuba nti oba nakola ki, oba nayita mu mbeera ki, oba bankola ki, mu Isaaya Omukama yansuubiza okumpengule mu kifo ky'evvu, okusanyuka mu kifo ky'okunakuwala. Omukama wano yali ategeeza nti ajja kuddira ebyo omulabe bye yali alowooza nti byakukusiraanya, abyeyambisa okuyimusa. Abaali bakola bye bakola osiraane, okyayibwe, oswazibwe. Laba ate Omukama bw'agambye nti waakubyeyamba okuyimusa, okugaziyiza ensalo, okulinnyisa amadaala. And I trust in his word. Omukama alina enteekateeka y'ebyayita byo, bimulekere biveeko bimukwase, yamanyi kyo bikolera, ajja bikwasaganya. Wegenda mu maaso, buli ekyagala okusiba mu byafaayo byo, bambi kite, tolina budde. Kati salawo bupya, ddayo osome, ddayo okole interview, ddamu ogezeeko okwagala. Biri byayita, bakumenyaamenya omutima, it's okay, ddamu ogezeeko okwagala. Byewalima byafa, manya byema bifa, byewalima byafa, ddamu olime. Eri contract yali mbi, kati ddamu ofune endala. Bakoosi wagigwa, yes, ddayo osome. Luli wagigwa, kati genda ugiddemu. Va mu byagaana. Mukwano gwange mu munyeenya eno, nsaba ekyama kya Pawulo naawe olwaleero kifuuke ekyama kyo, oleme kuddamu kutunula mabega, wabula onyige ppeesa ly'omu maaso. Let's all stand up together with Paul and ask God to give us the grace to do whatever it takes to become whatever He created us to become. Keeping in mind that good things happen when God mixes with man. Mukama abeere nammwe.
Katonda omuyiza wa buli kantu, Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu bambi abawe nnyo omukisa.